Rema ne Kenzo, their marriage was brought down by egoism. Rema mune kwagaliza mikisa. Women are naturally stronger than men. I see. And women take hard decisions than men. Rema kutuko gama nti Kenzo mumazi yali yamumaladde emyaka 2 emabega. This was a process. I see. Rema ye mugezi. Rema yalaba ngo bufumbo buno kubache na gami nti women are naturally stronger. Nagati kanyene ne sebunya wange wadde sisere bwetwaite tumanyi na kumanyi abambagamba dokita abalala si dokita ya utomanyi Kenzo's personality eya extroversion be bantu abagala nnyo society bakwatibwe sympathy era wamuliranga ngabera nnyo ku social media. Where is the government of Uganda? Munyambe era omukazi agenza aliyanga ye yasooka abantu bakyayiddwa. obufuzi kakati njagala onkubira ettooki katutandikire wali kiki abawala abasinga mu nsi baali egombye okubeera mu bufumbo obulimu Kenzo okiwulira ndi omuwala yali agadde ayagale ku musajja alinga Kenzo nkubira ttooki mu bwongo bwa Namakula bwongo bwe kugamba psychologically buli butya obumuddusa gyeyidde ndowooza oba agende gyeyidde kuba neri naye oba yajja simanyi naye ndowooza mumbuulira Namakula mind ye eriyetya psychologically emuddusa obufumba abalala gye bwegomba atuko genda abudduke mu buddusi. Mu psychology tulina personalities 5 ez'abantu. Abantu bonna ku nsi yonna balina personalities 5. Tulina consciousness, tulina agreeableness, tulina neuroticism, tulina extroversion ne open to experience. I see. Buli wabanga ogenda okufuna omuntu omubezi gobeera naye oyina okumanya kweze 5 agwawa kubanga eze 5 ze zituwa ebiruubirirwa by'abantu bwe bayingira mu bufumbo bwe bayingira mu any contract gye baba bayingiddemu neze njagala kwesigama nnyo kufu kati nze Rema namusoma kubike ebitaano ali Rema muyimbi eyo extroversion agina nti yeta ye muntu ali shosho ajja kujja akole ki ayimbe abantu abasanyuse abo extroversion bakola ki bagwawo. Rema aina consciousness muye nti aina ebirooto byayagala okukola ki okutuukiriza kyovola abanga ogambye mu ntandikwa nti abawala abasinga obungi bandibadde ne Kenzo bandigombye obugagga ne begomba erinnya ne begomba ku Rema yekirabikola okuba nti eri consciousness agiina eri personality ayinayo ebirooto by'engoki eby'omuntu nti gwe byotunulire emmotoka kuye birabika si bikulu byotunulire ennyumba ye kuyesitira ekasibekulu ayinza okuba nti omuntu wa consciousness asobola okuba n'omuntu nga tayina nnyo ne respect ng'omuwa ekitiibwa abantu abo bakyagala nnyo aba personality eyo mpulira ekitiibwa ye mukyala gojja okusanga mu maka ng'omutulugunya naye n'abeera naawe taata w'abaana oyo ankuba naye fiza azisasula nakulekeramu eri reason ekyo si kizibu kya mutwe ekyo si kizibu kya mbeera ebeera mu personality mbeera ebeera mu muntu mpulira ye ng'omuntu ne tuba n'aba neuroticism ye bw'aba asikowalinga high ku neuroticism ng'embeera mulimu eya neuroticism be basajja abakuba bebakazi abakuba abasajja nga bw'olaba full figure ye full figure okwata omusajja n'amukuba takinambuzi neuroticism full figure mwagwa mpulira full figure ne waba ayogera
bali ainengeri jayogeramu full figure naye muteke mu category eyo endala open to experience be bantu abagala nnyo ku experiencing ebintu bote babeera mu kifo kimu for very long time bagala nnyo art bagala nnyo bebo bosanga mu National Game Park mostly y'abazungu agenze kulambula ebyo kakati Rema kati Kenzo ate ye mwagwa extroversion Rema yaina consciousness moye ayinza okuba ayina ebirooto bye ng'omuntu si ye mukyala gw'ogenda okuddawo ogyo ogwosibirawo Kenzo waki extroversion bo tebafaayo akoze eki ye kasita ebigendererwa bye biba nga abifunye era obufumbo bwabwe tebutera kuwangaala ye ebibye omukyala njagaza ki namuzimbira ennyumba nayenza okuba tomuwabudde extrovert Kenzo atambula nnyo simanya anoonya awards naye omukyala ye kyamuleeta saawadi Rema ekyali kyamuleeta ewa Kenzo saawadi yamulaba n'awadi tezinnajja mpulira alina ebirooto bye kakati there was a mismatch in their personality mukwefuna okay singa bagenda ne babakolako personality test. So are you trying to tell me that obufumbo ba psychologist yawe nga olita nafuna mubere yali agadda ayiteke wa psychologist yamu bayiteyo ngabbo aba studying mpulira nti munnange kati tolaba Rema yasirika ne mawulire taliimu nasirika bwati byonna ebyabaawo ye nasirika Kenzo n'akaaba. These two people are the same, facing the same situations, but their reaction is different. I see. Kiddayo ku personality. Ng'omuntu. Kiri kyali mbu ono yakaaba nnyo n'alowooza nti ono kiba kitegeeza nti ogenda ku ono yali takusuubira. Mpulira. Ogenda kwa Rema. Yali alowooza nti akoze buli kimu oli kye yeetaaga okumuteekawo. Oluusi ne yali amusijja kuyingirira nnyo byaliwo nyenze nga psychologist nsoma mbeera nti after the incident Rema n'agenda Kenzo yakaaba n'abeera na nnyo mu mawulire Rema ye tannayogera personality eri nti ye yakisalawo ayina ebirooto bye ng'omuntu kati personality awezaawukanira ngedera kuyingiza mu full figure ekika kyaba full figure betagisa musajja ali mu kika kye kyasa omukakamu ennyo mpulira kyekika ekiriwo ekika kyabakakamu babayita agreeableness. I see. Agreeableness be bantu abayina ekisa kozo ngambi ye extrovert yali good full figure neotism ascoringa high ku neotism bigaga psychology kale kambizize mu Luganda akati ye full figure abanga ayina gwafuna ayina kufuna oli gogambe gwe bayita agreeableness bajja kukwatagana kubanga full figure bwayomba nadda waggulu munonga kakana be bafaaza mpulira ba pastor bagaliza nyensi bantu bakisa omanyi nti waliwo omukazi avuma omusajja n'asirika na omusajja gwe nakwagala koki kalabe konna naye omusajja akoze eki asirise n'obawo omusajja govuma kati tatange mbu oyinza okumufuna akutebereza naye yagamba abeera mukakkamu naye byakola yagamba aze ndi mukakkamu ewange full figure yeetaaga omuntu nga alina agreeableness y'amaanyi abasobola okuba okusinziira nga bw'onnyonnyodde ndaba nga explanation yo ndaba nga njigula n'abaana b'ennaku zino bakuliddwa ba maids ewaka omwana bamutwala nga kyatika omwana amaze okusoma emakerere ali mu bulamu obwo agenda agwa ku musajja omusajja amuyisa bubi tamuwuliriza amukuba amuvuma. What do you expect? I see. Your generation here. So oyagala tugamba nti n'obufumbo bwa Rema ne Kenzo bali spoiled in that way. Rema ne Kenzo their marriage was brought down by egoism. Okay. Egoism okibanyi kankitegere nakyo okulowooza nti wa makulu kyovula nga obufumbo bw'abaserebu tebuwanga nkitegeere egoism nti ndi wa kitalo nnyo nono wa kitalo ate baserebu nkitegeere. So Rema was a celeb, Eddie Kenzo was a celeb. I see. Nobody could compromise on the other. I see. But even before you could but nja yankirete mu general perspective ya generation ya XY millennium
abaana bekwanira ku WhatsApp. I see. Beyagalira ku WhatsApp. Okimanyi nti ennaku zino osanga abafumbo nga batudde bwe bati mu bbaala naye nga buli omu ali ku ssimu ye ali ku WhatsApp. Tebalina mboozi mwana yabagatta. Kituufu. Emboozi evaawo. Buli omu alina byagoba. So abantu kasita babeera mu relationship bwezi tezisinga obungi. Naye bwe nalabye relationship y'abali Kenzo yasinze okukaaba. Lwaki ate this time njagala nnyo nnyonnyole gundi mind ya Kenzo kyekimukaabya gw'olaba kyekimukaabya nga ndaba nga nze singa yadde nze sina kyenfiiridde oli agenze bibye. One, Kenzo was, it looks like he wasn't prepared. Oba yali takisuubira nti Rema agenda kukola decision yali hard bwet. I see. Naturally mu psychology tusoma nti abakazi b'amaanyi nnyo. Emotional. Mundowooza kuvira ddala mu Bible. Adamu yabeeranga mu nnimiro yekka nga talina buzibu musajja wattu abeera mu mazikege. Naye okuva we baleeta Eva n'alaba ekisiru kino. Kyonna kimanyi nti ekibala bulijjo kiri wano. Nalaba musiru ng'ekibala akiyitako buyisi. So women are naturally stronger than men. I see. And women take hard decisions than men. Rema okutuuka okugamba nti Kenzo mu mazi yali yamumaladde emyaka 2 emabega. This was a process. I see. Omukazi yenna watuukira okugamba nti mwami kanka katu kiwedde. Aba yakumala dda. Gokyali awo tomanyi. Kenzo's personality. Eya extroversion be bantu abagala ennyo society bakwatibwe sympathy era wamuliranga ngabeera nnyo ku social media. Where is the government of Uganda? Munyambe era omukazi agenza aliyanga ye yasooka abantu bakyayiddwa. So extroversion personality y'abantu bwe bati bagala nnyo public bakwatibwe sympathy baba bagala nnyo abantu bayingire mu relationship zaabwe. No, I see. Rema ye mugezi. Rema yalaba ngo obufumbo buno kubache nagambye nti women are naturally stronger. He took a hard decision. Nava makama lungi abawala basinga ke banoonya naleka we motoka jeziri mpitirivu. Omusajja yali agenze nakunona awadi. Omusajja yali agenze nakunona awadi. Natayagala kwekubya selfie nga omusajja atuse ku kisaawe. Nagati kanyende ne sebunya wange wadde sisere. Bwe twali tetumanyi na kumanya. Abamu bagamba dokita abala la si dokita naye ye Rema ye gwe yasalawo kola ki okugenda naye awadi zo nazireka mu nyumba. So Kenzo lost kubanga tiyafuna ba psychologist kumubuulira. He wasn't mentored. Do you think he needs psychological help? Okukaba because crying yalaga nnyo nti alumiddwa nnyo. Otherwise yandikoze manyi tulina principle mu psychology, principle of pain. Omuntu yenna bw'akola ekibi oba mukazi onaga nti mwami Mirundi nkumaze nze kankole ki kanyende muleka agende akulabe ng'osala endongo mabala bw'enywera mwenge singa Kenzo yakola ekyo nagati nze bannange Rema munenkwagaliza mikisa kogenze kansala endongo yange ne bamulaga nga alina abakazi mu kibuga yenywera mwenge naye kyamuluma olutalo naluleta paka mu government. Omanyi mu psychology tulina kye tuyita nti waliwo ekintu ekikwata ku bwongo. Kenzo bw'anaaba anoonya Rema mu bakazi abasigadde ku nsi talifuna Rema. He must accept. Okay, alina okukkiriza nti Rema yagenda ate yali omu. I see. Now moving on with what? With life. Naye yalwawo okukkiriza reality. I see. Kwe kukaaba agenze ku social media wandiise nga bwe yamala naye ebbanga nga we baava ewala. Rema has changed. Agenze explanation niyo ndaba nga njigula kuba Kenzo avuddeyo akyali ambitious alina byagoba era mu speeches ez'enjawulo akulaga alina byakola ki abalina byagoba. Bwe yavuddeyo ku award n'atuukira ewa mpiteyo wannanyini ssente waike Mzee Musanvu n'amupresentingira award naye ate nga luli mu kwogera abadde afuna favor ey'abantu abali mu kisinde kya people power. Shift kikyendeeta shift mu ndowooza z'abantu n'obuntu nakeera ku makyanga abadde wa people power enkya n'adduka emisinde n'afuuka weenaali oluli n'adduka emisinde n'omulaba mu DP. Is it a psychological problem? Psychological ekyo mukinyonnyola mutya? Psychological era kijja wali ku personality z'abantu okubanga example gye nsobola era okuwa era ya full figure yali ewa Bobi Wine
nabeera nga gwayagala nabeera nga gyali gwayimba mpulira tewayise myezi nalabikira n'emu mpulira kati ye kalyako obuntu tekasobola takayina. Is it a problem? Eyo personality ye nga bwali nti talina commitment. I'm asking. Shiftinga bwotyo nga full figure bwagende sijja kiita kuzunga naye kankiyita oba okusalawo okwamangu nga kwa buli kaseera kiba kizibu mu mutwe gw'omuntu obutatuulirawo. Tekiba kizibu kubanga era kiva ku personality ye ng'omuntu kiki kyali. Waliwo omwami kankaka omuntu gw'obeera naye nga yesi mwesimbu be bantu abatayita abesimbu nti full figure singa omuddiza obutambi bwe busatu emabega ayinza okwegana nti si ye full figure ne yayogeranga biringa avuma president naye ye olw'okuba nti personality ye eri etaliimu kabuntu etaswala eteebuuza naye society nze envaluing etya society endaba entya abantu bonna abatatunuulira ligase na society they tend to act like that. Kati ate waliwo omunnabyabufuzi atasobola kukola kye yakoze nagamba nti nze nswala sisobola ate kumala kuvuma president ate nyenye nankole ki who will trust you in the future. Ani agenda okutrustinga full figure era we yagenze wa president oli omuyange nti full figure ye bwatu bwali yayinza n'okuva mu 7 nakoma wa bobo enyera so for is like that for a psychologist tukimanyi bwebale nnyo okubanga mutuwagira ebiseera ebisinga mukoto Joseph tamalemirundiofficial saako tamalemirundiofficial ku Facebook saako so kati wano wetusinga okuba ntuyisa obubaka buno tubuyisa ku YouTube manaffe mwena mwebale kutuwagira comment yo ne like yo oba ne share yo saako subscription yo yetusinga okutuyamba. Omugaso gw'aba psychologist tugenda kugutumbula tulabenga eggwanga lyaffe okusinziira ku binnyonnyoddwa nsonga nkulu nnyo naye zizina okuva mutwino gw'aba psychologist ekitutandisiza ekintu kino balina okuva mu comfort zone nti abantu balina obbanoonya bajje naffe batulage service zaabwe batuyambire eno gye batusangidde engeri ez'enjawulo eza psychology. Tweyanziza nnyo Tamalemirundiofficial Junior okubanga asobodde otunyoya personalities twagala osiibule ng'owaayo obubaka obulimu psychology eri abantu b'eggwanga Uganda. Suubira bwali badde butuzaamu amaanyi kuba community enze gy'enva ewatali ene wammwe gye muli abantu embeera zikoze eki embeera z'abantu moral ekkakkanye tuweereze obubaka era osiibule. Njagala okwebaza bonna abadde batuwuliriza abali ebweru w'eggwanga n'okwebaza sebo moderator kuba mukati ku ba journalist abalwana ennyo oba bannamawulire abalwana ennyo okukyusa embeera z'abantu ekyo nno nakyo kikulu era nkikwebaliza ddala kubanga abasinga badda mu byabufuzi abamu badda mu kulwana ntalo sensi yaabwe ne bagyerabira naye nga abantu abatulaba eyo tweyanziza nnyo okutuwuliriza n'okutuwa obudde temuggwamu maanyi mwekiririzeemu mu nsi teri kitasoboka era mu nsi muno toddangaawo n'ogamba nti nze nalekebwa emabega sirina kyensobola kuba mu nsi ensi yakukola nnyo ensi yakusaba ensi yakusuubira buli woggwamu essuubi tolina kyosobola kukola ki tolina kyosobola kukola mu nsi muno naye ffe nga basoma psychology tujja kuvaayo okubabuulira n'okwongera okunnyonnyola eggwanga. Waliwo engeri yenna omuntu gy'ayinza okufuna obeeko omuteeka singa ebigambo bino aba byagadde osobola okgenda ku mukutu gwange ogwa Facebook Tamalemirundiofficial Joseph oba essimu yange tusobola okwogera ku WhatsApp ndowooza ojjagiteekako mwami kankaka ajja giteekako twongere okuwuliziganya n'okwogera. Iba bantu chip mainly abali ku approachings amangu abetaga immediate help oli tugeze ayina stress ayina kibi areas enkulu gwezolozo omuntu ze yali kufunidde kama stress bulwadde era abantu bafudde stress abantu tebakimanyi mwami kankaka nti stress bulwadde that is a psychological disease. Stress bulwadde bwa bwongo okakasa kituufu nnyo. Lwaki tebabutwala mu ddwaliro? Stress bulwadde ate tebuwonyezebwa ddagala. Mbadde mayi bakulongosaamu stress. Tekisoboka bulina eddagala lyabwo. I see. Bingi nnyo byennyinza okugamba okukola n'emmere gy'otandika okulya. So stress bulwadde. Abantu abamu bali stressed nnyo ku mirimu
abantu abamu bagobeddwa ku mirimu abalala ebyenfula tebiyimiridde bulungi ebyo byonna bibaleetera stress. Awo wetugenda okukoma wennyini topiki yaffe eddako ye stress mu mirimu, stress mu byobufuzi, stress mu maka, stress ki handling of stress. What is the psychological explanation of a situation called stress and how can someone stressed approach such a situation? Ku mundu gwaffe oguddako tugenda baleetera our episodes ezikwata ku psychology and how you can handle stress. Yenze Kanga Capital tamalemirundiofficial gwe mukutu, Joseph Tamalemirunди ku Facebook, saako ne mukulu Tamalemirunди mutabani wa Yohana Mirundi, mboli namatovu Mirundi ate litubeera mu kaffe kali ak'ebyobufuzi. Mwebale kutuwagira, mwongere kusharinga n'okulayikinga n'okukomentinga era mweraba.